Nze Muwaya Suubi. Muwaya Suubi. Muwaya oli musajja muki? Azin eggwanga ly'eggwanize ni musajja Muganda gw'oli muki? Nze ndi musajja Musoga. Musajja Musoga wayiga otya olulimi Oluganda? Bwe natuuka ewa mukyala Nakapachu ne ndwiga. Njaba kuba n'enjogera omulundi ogwokusatu. Awo wenkoowa nkuba mukube nali nkuba gino mikwano gyange eginsumbuwa gino. Nga naawe onoonyayo baakaceere. Baakaceere posho. Nagamba kandekere awo mu by'omumagye. Najja nazimba ettaka lye maama yalitunda ntunde. Yagula ettaka n'azimbamu akayumba. Maama n'akatunda. Nga taata olw'amaze ozziba amaaso. Kati maama oyatunda ettaka n'agendawo? Yagenda eyo ziiru yanzirukako nga ndi wa myezi ejja 5. Nga nkyali kato. Wayonka ku mata ng'abaana abalala? Nga nkyali ne maama wange. Gawooma gati. Lumu taata yantwalayo. Nembaako ebigambo bye munyumiza. Ningamba nyabo tusaba, nze ndi mwana muto, tusaba. So tubeeremu at least ennaku oba nnya. Kati nga gwe omusaba ennaku ennya ezo nga bwe ziggwako muddawa? Ennaku ennya ezo we ziggwako taata yaŋŋamba tugende ewa mukyala Nakapachu. Blanketi yali nnene. Katukubiremu akafaananyi nga mugikola muti obutakunyiga wansi awo? Ng'oteekayo gundi oba ki, ng'oteekayo twali tuteekayo olupaali. Olaba nkugambye olupaali lwange luli n'Oluganda. Obuyini twali tuteekawo olupaali ne twebaka. Nga mutaawa olupaali? Naye nga weewebaka ku lupaali okeera ku makya nga bikunyizenyize. Ssanyu lye lyaliwo lyokka. Ekisooka akubye kapiraawo osuze ku kapeti ennene ey'ekyoya osuze tewali kikunyiga. Ndooza n'oloota tewaloota ku olwo? Okuloota naloota. Waloota ki? Nalaba Allah ng'azze nga tumwaniriza buli kimu nga tukimuwadde. Okimanyi bulijjo neegomba omuntu ayinza okunyumiza Allah bw'afaanana nga yamulabako oba mu kirooto oba mu katabo. Allah we gwe walaba yali afaanana ati? TikTok muwulira ku ssimu. Muntu? TikTok si muntu. Kiki? TikTok kiki ekyo? Kaba ka video. Nga kalimu emundu kuba ngambye mu TikTok mwolabe emundu. Nga mulimu videos. Aga kuba minisita. Lwaki minisita? Aga kulya ku nguzi? Baba minisita balya enguzi, agalya ku nguzi? Basebo wuuno omukulu ayagala kulya ku nguzi ate bagamba okuziiza kusinga okwo. Nga mmaze okula, nga mmaze osoma. Omuto talya nguzi. Naye enguzi ozimanyi wali ozimanyi? Enguzi? Enguzi sizimanyi. Njazisomako nga nkuze nga ndi mu P7. Export TV to the world. Mukama wali nnyo. Gwe ate ebisinga gwe kolako ekisoboka. Ebisigadde obirekera Omukama Katonda akulaba, akumanyi era amanyi ne kyoyitamu. Amaziga ago g'okaaba gagenda ku affectinga Muwaya. Tomulaba? Okaaba akaaba. Muto nnyo. Muto nnyo. Okubeera nga akaaba. Muwaya. Mukwano gwange. Kati ate nawe abadde aŋŋamba nti oli mugumu. Eyanziza nnyabo. Eyanziza nnyabo. Webale nnyo munnange kusiima, webale kuba mwana mulungi, omwana ali so sharp, naye maama ennaku y'ensi eno teriiko myaka.
teriiko ki neekulumba mu kaseera otasuubira bulira by'osinga okwagala leero obirye jogera wano ku mizinda mutyere ngege bando n'amakoloni n'obubooli wajulira Yesu jakujja ozinangamu amazina mwana gwe wajulira Yesu jakujja ozinangamu amazina mwana gwe wajulira Yesu jakujja ozinangamu amazina mwana gwe mwana gwe Alright. Mu lugendo lw'okutambula okufuuka omuntu tuva wala tuyita mu bingi abangi bawanika abangi ne basigala nga batambula ne balemerako ku nkomero ne bawangula. Olunaku lwaleero tuli mu kibuga Jinja ku Nakapachu Foundation era gwe lugoye lwolaba luno nga nyambadde kuliko omukyala omunene gwolaba abese nga abadde kumpi abadde akulaga ekifaananyi ekyo n'okyota buliro ebigambo ebiriko empower a woman to reduce on domestic violence nenga byonna biri cuts of Nakapachu Foundation ensonga lwaki tuli wano waliwo omukulu gwe tugenda onyumyako naye mpola mpola atubulireko jenvudde waawe osanga naawe onaafunamu ekyokuyiga bangi muyise mu bulamu bwe yayitamu abamu temwasobola buwangula naye ono nga yambibwako omukyala Leste Nakapachu oba oliawo yasobola okubanga abuwangula era ali kino olunaku olwaleero amanyi omwana soda tuli ku Export TV abe yakutte kamera olunaku lwaleero Nakapachu Foundation ebintu byonna yabikozeeko oba oliawo nja kuyisawo bakadde baffe abasalamu furniture abasangibwa mu kibuga Banda Kireka bali opposite Nabisonsa Girls wachemanga wekasotukawo bagenda kuwa furniture owomulembe ennyo bw'obagamba nti enamba nagijje ku Export TV bagenda kuwa discount ya 30% tebakoma ku ekyo bakukolere free delivery gwekasooka kwa Export TV akubagulizaako oyagala wambazi duka mbiro ofune services ennungi buli kalonda bamulina amanyi omwana soda abe yakutte kamera sebo oli oti ndi bulungi Wakaso oli bulungi? Ndi bulungi. Soko ombulize kuba kulaba ku Export TV. Abawuliriza mwasuze mutya? Basuze butya ata abasiibye. Zengo oli video yafagira bimisana. Abawuliriza mwasibye mutw ate mwasibye. Batunulira baba bali wali eri. Si wali eri. Basibye batya. Mwasibye mutw ate mwasize otya? Byonna bigase bwatyo akulaba ayagala kumanya sebo amanya go gwana nze Muwaya Suubi Muwaya Suubi Muwaya oli musajja muki azini eggwanga ly'eggwanize ndi musajja muganda gwoli muki nze ndi musajja musoga musajja omusoga wayiga otya olulimi Oluganda bwe natuuka ewa mukyala Nakapachu n'enduyiga kati kasoke tulinde kasoka akayise ewa mukyala Nakapachu wakamalawo emyaka emeka bw'ojjukira namala emyaka ng'ena nga nduyize Oluganda oligidde mu myaka ena gwenga gwawo oli olina emyaka emeka nina emyaka 6 ewa Nakapachu wajjayo ng'olina emyaka 2 nalina 5 Kitegeze wa Nakapachu banaye tujja musonyiwa okubala kusumbwa bangi ne mukadde waffe bebe kulu agamba PCM ya mukalubiriza n'abivaako naye nga bw'ogattagattamu ku myaka 5 n'omukaaga gyalina kitegeze wa mami Nakapachu amaze omwaka gumwegidde Oluganda si bwe kiri taata wo yaani kuba Nakapachu si ye biological mama wo sikyo taata wa kuzaala yennyini yaani ye Eliasa alina limu Eliasa naye ndowooza mu buto baateranga kumuyita naye Muwaya mu buto baamuyita Muwaya ekitegeeza ye Muwaya Eliasa ate mami wo yaani ye Nabwire Aisha bonna basiraamu tata mulokole mama Aisha aba basiraamu mama musiraamu kati gwe ne bakulekawo wakati awo gwe oba wa ddiini ki
nange nendabanga tekidda soboka nembawo obulokoli. Gwe n'ogamba kansalewo between taata ne maama ndokoke si bwe kiri. Taata ki ky'omujjukirako? Taata wo ki ky'oyinza omwogerako katono nnyo? Kyemujjukirako? Kale taata akola mulimu ki? Taata? Taata tewali mulimu gwakola. Okakasa? Lwaki talina mulimu gwakola ng'ate abantu abakulu bagamba buli muntu omukulu alina okukula akola omulimu asobole okufuna school fees. Muzibe. Taata wo muzibe? Obadde bulijjo tokimanyi? Mbadde sikimanyi era gwakigamba ne bali eri gwakibagamba. Taata wo yazaalibwa muzibe? Yali alaba. Naye gwe ky'omanyi ki ekyamuleetera okuziba amaaso? Yali agenda ku kazinga oba yali agenda ku kazinga, yali w'amagye. Kati accident eya boda enfuufu eyo yali y'amaanyi nemugenda mu maaso. Kati kano akantu kalimu kano. Taata yali w'amagye era nga n'ebyambalo bano abavuga ku mazzi bano bamaliini era nga n'ebyambalo ewaka weebiri. Nedda. Ate maama ye yali akola mulimu ki? Maama? Kuba taata ye yali w'amagye. Maama yali atundanga bwennyanja. Ng'agenda mwali mubeera kumpi n'amazzi. Bayitayo bati? Bayitayo osiza ne ku kikko ojjukire. Bayitayo bati baweerabirayo? Esimanyiyo. Oba oyidde Lusoga tukobe Lusoga bayitayo batya? Nga zijjukidde nja kubabuulira. Kati kasatu twerabiza. Baabazaala abaana bameka? Kandabe yinze ne boy ne Sharon batuzaala abaana basatu. Ani mukulu ku mwenna? Sharon ye mukulu. Gwe n'oddako? Sharon bo bali ludda? Sharon yafumbirwa muganda wange ali mu kyalo. Sharon yafumbirwa ku myaka emeka? Mukazi wuli mukazi mukulu. Kati tugende bwati. Taata bwe yakuzaala yakutwalako kuba tukimanyi bulungi nti omwana ye bamuzaala naaweza emyaka egituusa okugenda ku ssomero bamusitula ne bamutwala ku ssomero. Taata ne maama bakutwalako ku ssomero? Iye. Bakutwala ku ssomero nga baliyita bati? Essomero sirijjukira bulungi. Ne bakutwala okusoma? Kiki ojjukira ku ssomero nga bakutuddeyo? Njagala obeere free ogezeeko okujjukira ebyali ku ssomero kuba tunyumya ffenna bwe tuti wano eno kitegedde? Kiki ojjukira nga bakutudde ku ssomero? Kuba nze njukira bwe bantwala ku ssomero nasangayo omuyembe omunene ne tulinnya ne tulya emiyembe ne nkaaba ne bampa ekikopo ky'obuugi ne ntuula mu ttaka n'ensiita ebigere. Nze ku ssomero bwalina eddalu ku ssomero. Walina eddalu? Ng'okola ki? Kuba ffe twakolanga eddalu nga tukuba amayinja. Eddalu wali okola otya ng'oyomba? Nga buli ansumbuwa nkuba mukube. Walina amaanyi agakuba abantu? Tebaakukubanga abasomesa? Anti buli ansumbuwa mba saagala kunsumbuwa. Mba netuulidde wali ku desike yange ng'oli ajja nga nnumbagana. Nga mugamba gwe nvaako ng'ajja omulundi ogwo. Wayogeranga mu Lusoga? Nga mmanyimu Oluganda katinitini. Olimbaawo nedda Namutumba ali omanyi Oluganda era ng'omugamba munanvaako si bwe kiri? Ng'omugamba oti? Munveeku njaba kuba nenjogera omulundi ogwokusatu. Awo wenkoowa
nkuwa mukube ng'oyisaamu muyise kuba nkulaba obudde bwa kakati oli mutono nsuubira ne wali mutono amaanyi ago oba kati wakogga bukozi walina amaanyi agasobola okuba omuntu omunene nga nze pedda nali nkuba gino mikwano gyange eginsumbuwa gino nga naawe onoonyayo bakacere bakacere posho kacere posho oba otegeeza kacere posho baba abaana abanafu bakacere posho kiri mu lulimi kyokyo luzungu luganda lusobola luganda taata yakuweererako paka mu kibiina ki kuba kati obudde buno tolina yampeererako oba nalinga ndowooza mu bebi nakoma mu bebi taata yakomya mu bebi n'akugamba lekera okusoma oba gwe n'omugamba nti akooye kati nkuze bantikkidde bebi maze akasente kaali kamuweddeko nga kamugwako mangu mu bebi kirasi muba yalina abaana abalala bangi be yali aweerera yalina boyi ng'akyali muto sharoni ng'akyali muto nga bonna bakyasoma taata obudde bwe yali azibye amaaso oba yali akyatunula yali akyatunula akasente ne kaggwa nga takyakola mu magi yali avuddeyo nga balaba oba bamukaluubirizaamuuko nnyo abamanyi kati we yawummula mu magye n'agamba kandekere awo mu by'omu magye najja n'azimba ettaka lye maama yalitunda ntunde yagula ettaka n'azimbamu akayumba maama n'akatunda nga taata olwamaze ozziba amaaso kati maama we yatunda ettaka n'agendawo yagenda eyo ziiru yanzirukako nga ndi wa myezi ejja 5 nga nkyali kato wayonka ku mata ng'abaana abalala nga nkyali ne maama wange gawooma gati oba tokyajjukira kati maama waakuleka ng'okyali akato wasigala naani yakulera yalina muganda we nga bamuyita maama Zeitu ndowooza we nakulangamuuko okwo nga batandika okundabirira yalina muganda we nga ndabirira kati maama atunze akataka n'ennyumba mwabalese nga musulawa era nga mubeerawo kolaba ono baneeno amba Sharon ne boy baali already baali bakuze nga nkyali muto nga nze nkyali muto maama yalina muganda we kati maama yansuula awo ye neyegendera nga bw'olwala ani akujjanjaba nga muganda we yanjijanjaba kati tudde wali eri ogambye taata akuweererako paka mu nasale bebe n'abivaako kati wava kusoma n'otandika okukola ki okusibanga waka nga olya mmere olya bulya kuzannya buzannye ng'okola nga waka nsiiba kuzannya n'okulya nga tolina mulimu mulala gw'okola nga twali twoza ebintu maama yatukkiriza ne tugenda ne tuzannya n'ebirala nga mubeera kumpi n'amazzi temwagendako kuvuba ate nga tukyali bato waliwo abaana bato be nasanga nga ku myalo nga baanika mukene babagamba mugende mwanjale mukene nabawayo bwebati tewabalabangako eyewamu anti nga taata agenda n'avuba ng'akyalaba nga yawummula mu magye ng'agenda n'avuba mukene n'aleeta ne tutikkula omusana we gujja nga twanika nga funa sente buli lunaku tulina otoolako ne tufumba mukene yalinga wakulya buli nga si wakutunda ng'olwo emmere yeevaawo kuba taata ali talina nnimiro si bwe giri nga bagula buguzi emmere sente ng'azijjawo nga bagenda ku mwalo ne bagula bagamba abaana b'oku mwalo ko babeera n'empisa embi bavuma babba bayomba kituufu
bali bakuba n'okukuba. Gwe tewabiyiga ebyo? Nali mbiyizeemu ne ŋŋamba kandekera empisa embi. Soko nnyumiza awo wennyini banaye atunyumize tukkirize omukulu atunyumize. Wali oyiza ebikyeza empisa embi abaana b'oku myalo ze bakola? Ng'oli asobola okukwata oguyindi ogunene nga gw'oli muli weebase nakuba ku bbaati lyamu oba ne lijjamu ekituli. Naawe n'oyiga? Nange nayigamu katire ne ŋŋamba bankubanga maama nga nina empisa embi ezo. Ne ŋŋamba kandekera empisa embi ezo. Ekyo kyokka kasuka ebiyinja kyokka kye wayiga teriyo ate okubba? Nze nayiga empisa embi nga nvuma abantu nga nkuba abantu n'okubba mikwano gyange nali nziba. Ng'obabbako bintu ki ebyo wali obabbangako mikwano gye byabeeranga nabyo? Nga wensanga nga mukwano gwange ng'alina ekintu nga nkimuggyako nga ŋŋamba naawe leeta. Ng'onyakula? Nga totya kusiba oba kukuba? Oba eyo teri poliisi eyo ewammwe? Yaliyo poliisi. Nga tobatya? Nga mikwano gyange nga si mikulu nga bato. Bo tebaloopa? Abaana bato tebaloopa? Tebaloopa? Diri gye olwedde gyali mikwano gyange. Oba nabo baali babbi banno nga babba eri naye n'ogamba hake mubbye nange kambabbe. Awo tewaba aloopa. Nabo baali babbi? Ng'obba ku babbi? Nabo baali babba ebyaffe ne ŋŋamba nange kanzige ewamu nzigeyo bye mwabba. Ebbanja lya mwenge liggwa na mwenge. Oli bw'ajja nabba ewuwo nga naawe odduka mbirobba. Kirungi oba kibi? Kibi. Naye ebiseera ebyo kyali kirungi? Kyali kibi. Ani yagamba nti kibi kuba wali okikola? Maama. Lumu yampisaamu empi. Wali okoze ekyo olwo? Yakusanga era yakukwata ati oba baakuloopa? Bandoopa. Wali okoze ekibatuuka okukuloopa? Maama yankuba emiggo ne ŋŋamba kandekeraawo. Bino sijja bisobola kandekeraawo. Maama yali akuyisa atya? Kuba baŋŋamba mbu bw'okula ne maama atakuzaalira ddala akusuna, takuwa mmere, takuwa ki? Maama oyo yali akuyisa atya? Yali ampisa bubi. Atya nti? Ng'olumu asobola okugamba leero siibako. Siibako bino bye mpulira mu makanisa g'abalokole nti omwoyo yandabisizza musibe ennaku 3 nga yagamba siiba. Ng'osiiba ng'emmere weeri oba ng'agamba tusiibe nga just tewabadde mmere? Ng'agirya olaba. Agirya n'abaana be olaba. Gwe nagamba ssebo gwe tusiibire. Kati nga gwe owulira otya muli eri? Muli nali mpulira bubi. Enjala nga ekuluma? Nga togendako nobaneiba nobagamba naye mumpe kamere ndyeku? Nga nkuba nga wansanga nga ndi wa neiba ndya nga nkuba. Ate ekyemirimu gino eno okutumiriza nti gwaba agenda oleete kino gwaba aleeta kino nga takutuma nnyo? Nga ntuma nnyo naye ayagala okunkuba n'okunsiibya. Batugamba ng'edda nti munnange nga bamaama abakambwe afujja eddusu mu lujja nagamba bwodda nga likaze kibooko. Babigambako ebyo? Ebiseera ebyo nga tebannaba kunzaala. Wagenda ozaalibwa nga byaggwako dda? Mulembe gwaffe abakadde. Gwe maama teyagambanga nti yangu wakombirombiro dduka? Baŋŋamba nti egyo emyaka giba tegyagala kunaaba. Ng'owali onaaba? Nze nali naaba. Tonimba era mazima. Wali onaaba mbuuzeeko ani? Mbuuzaako naye wano tewali bbulu. Kati oyagala kunnyumiza mukwano gwe bwe mwali mutanaaba mwembi ku kyalo yani oyo? Bamuyita wabeerabira wafuuka munnakibuga tokyagala mumanya. Kati sooka ombuulire. Manyiiko omu bamuyita Isma. Abaana bwe bagendanga ku ssomero gwe tewabatunuuliranga ne weegomba nti n'ogamba singa nange yenzaabo oba gwe wali oli free? Nange nali neegomba. Ne ŋŋamba
ebiseera ebyo nali ndi wa maama oyo eyanzirukako ngamba taata njagala kuntwala ku ssomero naye nantwala yalina omutima omulungi oyo taata naye nantwala neŋŋinda nensomanga. Kati kambuuze ojja otya okuva e Namutumba okutuuka ku leediyo? Sooka otunyumiza olugendo lwali lutya okuva ewaka ewa maama, kuba oli abamaama wo ovaayo otya? Ebiseera ebyo nga siri wa maama nga ndi wa jjajja eyo gye banzaala. Kati ate tubadde tubuuse kati tuzzeeyo emabega. Ova otya ewa maama okugenda ewa jjajja? Taata yali ayagala kundabako. Taata yali abeera ne jjajja eri? Ng'abeera yekka. Omuzibe ayagala kulabako oba ayagala kuwunyirizaako? Ayagala kundabako. Omuzibe alaba ati? Mu bwongo bw'ategeera. Muba kwatakwatako bwanaga akatwe keka akasuubi. Taata ne bagamba ayagala kulabako ko ggwe. Ate waba akola ebintu bye bulungi. Omuzibe? Akozesa obwongo bwe. Bintu ki nga byakola nga nkuba nze omuzibe oba olaba otya naawe kutambuza kaggobo oti? Amanyi okufumba. Yefumbira? Amanyi okufumba. N'okwoza amanyi. Omuzibe? Olumu nga nze njoza. Ewa maama n'ogenda ewa jjajja ng'obeera na taata nga mubeerawo babiri mwekka ng'ani anoonya emmere gye mulya, kuba omuzibe of course toyinza kuŋŋamba nti yali aginoonya. Edda yali agendenga ewa jjajja, jjajja n'amuwanga emmere n'ajja n'aleeta ne tufumba. Nga musulamu babiri mwekka mu nnyumba? Kati mba mufunye obuzibu? Nga taata yalina muganda we naye nga muganda we mbw ayagala ssente ng'ennyumba ya muganda we. Naye ng'ayagala nga muganda we Land Road ye taata w'omuto. Ennyumba yali efaanana otya kuba ku bizinga mutera zimba ssubi, mutera zimba? Yali y'amatafaali ne seminti. Bye ziri? Bye ziri. Emboozi ekyakwajja tujja ginyumya mpolampola naye kyemmanyi kyonna kyeri tujja gijjamu kye twagala. Gw'ogenda kola gwe okuwuliriza awali ensobi ono mwana muto naye kasa at least agezezzaako okudelivaringa. Bw'ati nno bwali ebimu agenda abyerabira yali abimanyi nnyo naye bamukozeemu omulimu okufaanana kino kyali olwaleero. So gwe followinga aba El Shaddai Money Service International bano bakabaka mu kutambuza akasente okeetolooza ensi eno yonna. Nina munywanyi wange Sengule yaŋŋamba ensi eno bagiyita Sseŋŋendo Nabulamu. So aba El Shaddai beekwate bazijja mu Uganda ne bazitwala ebweru w'eggwanga, ne bazijja ebweru w'eggwanga ne bazireeta mu ggwanga Uganda. Ogenda bafuna otya? Ennamba zaabwe ziri awo wansi, ba inboxing mukole transaction ennungi. Kati mwabali e South Africa ate byagonzeemu bino, njagala kusasula masannyalaze, njagala sindika ssente ku ssomero kusoma kwazzeemu, njagala sindika simanyi biiru za ki DSTV bakooneko bagenda kikolerako. E Uganda baatwetedde office eri ku Arua Park, njagenda maaso nga njikunnyonnyola. So beekwate balungi nnyo aba El Shaddai. Nga taata omuto asaba essente ez'okubeera mu nnyumba nga temumugamba nti tetulina. Oli gundi muganda we yali asaba naye nga tabalaba nti ono mwana muto oli muzibe nga ye tabifaako ebyo, nga ye tabifaako ayagala ssente. Kati gwe ebbanga limwaberere ewa taata? Lumu taata yantwalayo ne mbaako ebigambo bye munyumiza niŋŋamba nyabo tusaba, nze ndi mwana muto tusaba, so tubeeremuke at least ennaku oba nnya. Kati nga gwe omusaba ennaku ennyeezo nga bwe ziggwako muddawa? Ennaku ennyeezo we ziggwako taata yaŋŋamba tugende ewa mukyala Nakapachu. Kati kambuuzeemu, bwe wamugamba ebigambo ebyo nti tusaasire otuyambe, yabaddamu ki? Yakkiriza. Era ennaku zaffe ennya we zaggwako. Kati mmwe kuba eyo mwali wala nnyo ebiseera ebyo
Nakapachu alina radio gye yali akolako nga tanadda ku Busoga 1 era kwe tuli abatunoonya tuli ku Busoga 1 9 akatonyeze mukaaga ku Facebook mwabali ebweru eggwanga mugenda kuba mu followinga mami Nakapachu waliwo abadde bagamba mbu simanze we nali nnyonyi sikyamufuna abyateredde genda ku YouTube teekamu Nakapachu Foundation genda ku TikTok genda ku Facebook programs ze programu empya bagita ensi eno eri ku Busoga 1 from sawa 4 paka sawa mukaaga Monday paka lwakuna so temwina programu gye mugenda kusubwa mwawuli Nakapachu mwamutegeera mutya gwe ne taata kuba mwalinga namutumbe omukyalo twali tumuwuliriza nga taata alina akaleediyo ke nga ndowooza nga nkyali ne taata nga ndowooza mami Nakapachu ali mu kaleediyo ayogera nemmenyamenya akaleediyo neŋŋamba oba naamusangamu omukulu anzijukiza banaye programu eno tugikoze aberero meka abiri mmeka mukaaga tubadde ku radio omukyala n'awulira akalango ku Busoga 1 n'abuuza oyo ayogera ali ludda wambadde njagala kumulabako kati omukulu anzijukiza wali omanyi mami Nakapachu ali mu kaleediyo nemmenyamenya akaleediyo neŋŋamba oba naamusangamu nga temuli kati ngolo oyagala omenya akaleediyo omusangemu omugambe ki obanga gweyaga mulabako owulira omuntu ayogera nga njagala mulabako yali akola programu kyebiseera ebyo programu gye mwawulirizanga nagyerabira yali ku radio ki NBS kwe yali nga mumuwuliriza nga mujjawa sente ezigula amanda biki ebyo kutega mami Nakapachu taata oyo yali ayinamu akasendeke ng'agula amanda n'ateekamu ne tumuwuliriza kati akaleediyo bw'okamenyaamenya kuba effe eno olwo kaba kaweddemu taata aba alina okukuba okuba oyonoonya akaleediyo teyankuba ng'ate oyonoonya akaleediyo oba wakabikula bulungi nnyo n'omaana okazaawo yalina bubiri already noga kano kankakole nsokomolemu Nakapachu mujjeyo eyo muleete mu maka gano tubenga ndeko ne bye mugamba ng'oyaga mwisokola mu leediyo kati bw'otaamusanga mu kyo kiwazzaako awo kuba olwabuza olwo nategeera nti eno leediyo esika okuva paka eri mu leediyo wasangamu ki nasangamu oba bintuntu bya nasangamu byuma waya nosooka ogamba oba ali muno munda nagenda okulaba nga temuli taata nambuza gwokola ki ono nnoonya mukyala Nakapachu ng'olwedde omumanyi era ng'omwagala ng'olwo omwagalako ki kyewawulira nga kyeyasinga okukola nga ku leediyo ekyamukwagaza yali anyumya gundi yali anyumya programu ennungi kati gwe ng'ategeera otya ebirungi n'ebibi kuba mu emyaka gyammwe giraba katyuni kuwuliriza nnyimba taata nange yambulira naŋŋamba oyo omukyala mulungi naawe n'otandika omuwuliriza ng'ayamba abantu ani gw'ojjukira gwe yayamba n'ogamba amuyambye naffe katugende simujjukira ninga bangi kati mbuulira bamaze obawa ennaku ennya landiroodi akkirize obate ate maama abasenga awo abawadde ennaku nnya ziweddeko kyekyaddako awo twatambula lugendo paka we twatuukayo ewa mukyala Nakapachu mwatambuza bigere we twatuuka ku siteegi ne tukwata ka takisi ng'olwo mumaze okwogerako naye oba mwe mwagamba katugende bugenzi tujja musanga eyo ku NBS ne mujja mwamusangawo twamusanga oba yali ku ofiisi oba ku NBS
mwe mwatuuka nyumiza mutuse ka taxi yali ku office soko ombuulirako tuddeyo emabega nze lwe nasooka olinnya taxi muganda wange embeera yali yanjawulo naye sirinyanga ku taxi nasesema olubuto lwannuma omutwe gwannuma gwe walinnya taxi gwe mulundi gwo gwali gusoose oba nedda gwe omulundi ogwali gusoose okulinnya taxi sooka onnyumiza embeera yali etya mu taxi embeera yali nnungi tewalaba ekinyonyi ekiri awo ekinene ekisolo ekitambula tewali tekyaliwo emmotoka wali ozimanyi olwedde ndowooza bagamba nogamba temunzijaamu nnyumirwa futa iye ng'olwo gwe mugezi kuba taata ng'atambuza muggo oba ng'omukwatako bwoti yali atambuza oba gwali muggo nga gukaluba nga musiringekoko weeguti nga mukwatako neŋŋamba taata tutuuse netukwata takisi ne mu kibuga omwo ne mutambula omwo nga taata muziba wa mwafuna omuzirakisi yabayamba n'abatusa ku leediyo twafuna omuzirakisa n'atuyamba n'atutwala ku leediyo kati sooka ombula ewatuuka ewa Nakapachu kiki wasooka olabawo ekyenjawulo ekitaali eri Namutumba kyobinnyumiza ebintu obimanyi ngetwagaa kunnyumizaako bintu byo olw'okuba sebokakuba masuuti nalaba ettenti nga ndudde okugiraba nga ndaba zino gundi nga ndaba zino eza bibokisi weziti tenti eza bibokisi kati we nagenda ewa mukyala Nakapachu nalaba tonnatuukayo lindako tukyali wano ku tenti totupapya kyogamba gwe olwatuuka n'omulabirawo nedda nalaba tenti nga mpanvu weeti ng'eriko akamwa weeti nga nsongovu kali waggulu eri ani yabaaniriza nga mutuuse awo kugabula loodi awo ofiisi ya mami weeri twasangawo naffe abagenyi nga weebali nemututuula kati waliwo omusajja gwe bayita Uncle David ye yatuyamba n'atuyingiza netunumyamu naye netunumya ne mukyala Nakapachu natutwala ku NBS bwe wamulabako ng'omulabiko bagamba nti yooyo mwawulira bulungi nga gwe wanoonya mu kalaadiyo obudde obwo omulabako maaso ku maaso nga taata amuwulirako awo mu matu ku matu oba yali naye amulabako maaso ku maaso yali amuwulira ku matu mutuuse abaaniriza tebakuwa ku kyakulyawo kuba waliwo gwe nalabye bamuwadde ebyokulyawo weyajja enjala emuluma oba gwe wajja oledde okukuse najja enjala ennuma tewakaabamu nkaawo nde gusajja gukulu nkaabe pozi gwa myaka emeka nyinza okuba neerabidde 6 aba gusajja gukulu omukulu Suubi mami nemumunyumizaamu ebintu byammwe awo n'abagamba ati n'abagambe ntya atutwala ku NBS naffe ne tukiiza kati mwasulawo olunaku olwo mwaddayo Namutumba olunaku olwo twasula ku muzikiti gwali ludda mwe mwatambula butambuzi ffe twatambula butambuzi ne tugenda ku musigiti kati mami yewe temwamugamba nti tulina wakusula oba mulaba bagamba mudde enkya nemugamba kale katugende tuneeyiya nemugenda ku muzigiti mwafuna ekyokulya kwolwo olunaku wali ngoseseewo okwo mwafuna ku kyokulya kwolwo mwasula ku muzigiti kyakulya kirani yakibawo baleeta firawo ngaalimu ennyama byali bidde bya kisiibo kuba nemugwa mu ddaaku abadde akufuta yali ddaaku nemugwa mu ddaaku wabali nga baali batuleetedde saniya namba bantu babiri emmere twagireka nawo naye wali oliddeko ku piraawo nga tebannakuleetera oyo niwe weesigame nnyo weewe emirembe n'otanyumiza tudde no muhaso zaffe
wali oliddeko piraawo nga tebannakuwola olusaniya ku muzikiti nali nguliddeko taata nga tetunaba kujja ewa mukyala Nakapachu taata yalina mukwano gwe ng'amwagala nnyo ng'alina akaduuka ke namuwaayo ekiro y'omuceere ne haafu y'akanyama netutandikira awo. Kati ani yabifumba n'afumba piraawo yali amanyi ofumba omukugu kwoli omuzibe naawe omuto? Nze mmanyi osiriiza taata era ye yabifumba. Gw'oli mukugu mu kusiriiza era wali wa bbaluwa obudde obwo? Era nga bwakubuuza Suubi gy'osobola okukola nti nze ogw'okusiriiza wendi nga gw'osobola. Taata n'afumba piraawo omuzibe? Amanyi ofumba. Omuzibe n'atasiriiza gwatunula n'osiriiza. Mmere ki enjala gye wali omanyi ofumba nga tosobola gisiriiza? Wabeereranga ne taata? Nga tewali kyensobola fumba. Naye nga mukeni mmanyi ofumba. Kuba wamukuliramu. Kati tukomyewo eno ku muzikiti basseeka babawadde emmere. Mwasaala oba temwasaala mwakuba bukuba emmere y'abali ne mwebaka? Twali tetwagala kwenyumiza otulo twali tutuluma twakuba kusaala Allah munaamulaba enkya kasooke mugjewo ekya piraawo ne tukuba muceere gw'abali ffe ne twekubira tulo mu muzikiti. Bwakera ku makya kati obukedde obudde obwafunako ku mazzi n'onaabako n'olifreshinga omubiri watambudde. Nanaabako wagajja wa Suubi anti eyo ku muzikiti eyo yaliyo taapu n'ebinaabiro. Ng'aliwo birabyeko baali tobirabangako? Mali mbirabyeko. Mu kyalo munaabira mu ssanja mukuba empagi bbiri wali 3 ne museetoolooza essanja si kyo? Ne tuleeta ebbaafu tuyimamu mazzi gaffe amayinja wansi awo ne tuteekawo amataffaali. Kakati ku muzikiti onimba otya nti wali obirabyeko? N'ekyomuzikiti kyali kya ssanja? Ekyomuzikiti kyali kinaabiro. Nga wali okirabyeko? Ne munaaba? Ne tunaaba ne tunyumirwa. Budde oba otandise okulaba enseetereera omaze okuba kapiraawo ko kakulimu mateeka akazi kandi wano ze mmaze okunaaba nga nze neekubira tulo. Weebaka kuki? Waliwo kapeti kuweebaka? Kisooka tuddeyo eri mu kyalo. Iyo eri mu kyalo wali osula ku kisampa? Ekisampa okima olupaali olwidi? Tetwali tusula ku lupaali. Mwali musula kuki? Twali taata yateekawo suuka oba bulangiti natwalina amasuuka amalala ffe ne twebikka. Ngamba eri mu kyalo bimwali musulako mwalina emifaliso? Mu kyalo tetwalina mifaliso. Nga musula kuki? Nga taata ayalawo oba bulanketi ne twebikka. Ng'osulamu ne taata? Nga tofuka ku buliri? Nedda. Sebo yogera amazima. Nga ngenda wabweru nenzuukusa taata nenfuka. Naye nga tewabanyiga wansi awo Suubi obanga gwe wabimanyiira? Labayo gundi bulanketi yali nnene. Katukubiremu akafaananyi nga mugikola muti obutakunyiga wansi awo? Ng'oteekayo gundi oba ki ng'oteekayo twali tuteekayo olupaali. Olaba nkugambye olupaali lwange lulina olugaana obweyini. Twali tuteekawo olupaali ne twebaka. Nga mutaawa olupaali? Naye nga weewebaka ku lupaali okeera ku makya nga bikunyizenyize. Oba bye byakulemesa n'ogejja? Naye nga toyinza gamba taata nti lunyize kyusaamu kuonetere ku mufaliso. Ate ng'esente z'omufaliso tuziyina. Nga muyina zaaki? Ffe nga tulina zafulya zakola ki? Okwoza engoye nga taata ayoza oba gagwamwoleza? Taata ayoza. Kati tukomyewo ekitegeeza wano eno mu muzikiti weebaka ku musaalo? Omusaalo ogumanyi? Oyalawo bw'oti n'osaala. Wali osadde nako? Suubi okyabijjukira? Nali nsaddeko. Okyabijjukira?
ampa esimanye eswala bbiri zemu abasiraamu ze basaala. Ndi musiraamu naye simanyi saala. Tewabyerabira kuba eriyo okumakya subuhi ogimanyi? Subuhi sigimanyi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Olinamu akalya emmere nkulaba. Era otuukalya ne bagamba sahaba Suubi atuuse olinamu akalya emmere. Mu muzikiti mwebaka ogamba eki? Kapeti. Ani yagiba oba mu mwagamba twagala awo? Nedda. Baleeta gundi nga nnene. Kapeti nga nnene. Ne bayalawo ekigoye nga kinene nakyo. Netwebaka. Mwabanyumizaamu gye muvudde oba bo babalaba bulabi awo ne bagamba bano baddu ba Allah bajje babeebaka oba mwatuka ne mbanyumiza ennaku yamu? Twatuuka ne tubanyumizaako. Kati bukedde ku makya bwe bwakya ku muzikiti kyekyaliwo awo saawa yagenda wa mami. Ssanyu lye lyaliwo lyokka. Ekisooka akubye kapiraawo osuze ku kapeti ennene ey'ekyoya osuze tewali kikunyiga ndooza noloota tewaloota ku olwo. Okuloota naloota. Waloota ki? Nalaba Allah ng'azze nga tumwaniriza buli kimu nga tukimuwadde. Okimanyi bulijjo neegomba omuntu ayinza okunyumiza Allah bw'afaanana nga yamulabako oba mu kirooto oba mu katabo. Allah we gwe walaba yali afaanana ati? Buladi njagala omunyumizaako yali afaanana otyo gwe walaba mu kirooto eyajja n'omwaniriza. Yagira ku boda boda oba ku kagaali? Ekiri nti Allah tajjangako ku nsi. Ngamba mu kirooto twebase mu muzikiti wano tumaze okuba kapiraawo oba baali gaali maanyi ga kapiraawo? Gaali maanyi ga gundi. Naye vaayo eyo leka nze neesigamye kuba omumpito weweesigama bajja kuba tebakulaba. Gaali maanyi gaaki? Gaali maanyi ga Allah. Allah najja mu kirooto. Ati mbadde njagala onyumize kuba waliwo yaŋŋamba kyobwoba waliwo yaŋŋamba nti malayika ebeera n'ebiwawaatira eno webiti ku kibagaabega nga njeru. Kati Allah eyajja yali afaanana ati? Allah eyajja oba yalinga Yesu? Agaana ga social media naga TikTok agenda tutandika alimba ng'ate gwe walaba yajja ng'alinga Yesu. Olaba amaanyi ga piraawo. Mukyalo erijjukira waliwo waŋŋambye nti mukyalo wali wamanyiranga kasenkali ekuluma ng'okonkona taata ntwale ebweru. Muzikiti teyakuluma. Senkali ng'ogenda mu kinaabiro. Wafuluma mu muzikiti? Oba kubakalamba? Nedda munda waliyo ebinaabiro si wabweru. Munda yeeriyo. Tuve ku muzikiti gy'abasajja abasiraamu Suubi yalaba ne Allah mu kirooto. Kaakati bwebukeera ku makya mwafunira kkokulya nga temunnagenda wa mami? Kakyataako mwali? Enkya twakeerera ku piraawo na chai. Baakabazaamu kapiraawo ne bagamba katukabongere? Baagula kapya. Awo ne mugamba ndooza ne wa mami neotagendayo tudde Namutumba. Badde manye emmere yeerabiza ebizibu. Ng'ani adda mu kyalo? Mukyalo nayinkoyeyo. Nedda jangu ompulire kyekyali kyakukoya ekyalo ng'ogyeko okusula mu lupaali onaabira mu biyiga eby'essanja kyekyali kyakukoya mu kyalo. Nga wenna obeera wali ne weebowa nga toyina mikwano. Ate nga ku kyalo abantu abasinga bali eri. Amayumba gaba geesudde bbanga. Oba musiiwuufu tonaaba empale za biraka. Wayambala ku mpale y'ekiraka? Ebeereete kuba eri abatagimanya abo nno tebagimanya. Yalina wano ekiraka. Ng'ani yakikubawo? Oba yalina ekituli? Wayambalako ku mpale ey'olukoba nga bayingizaamu luyingize bwe tuti olukoba.
nze nayambala ya kiwuzi. Ng'osibamu ekiwuzi kyo nakibanga yirizi. Yirizi ogimanyi? Yirizi? Yirizi sigimanyi. Wavuga ku gogolo? Gogolo? Gogolo biba bicupa ng'eri waliyo akaserengeto nga wano waliwo oba gundi nga wano waliwo akaserengeto ng'olinnya ku bicupa ebyo ne bifuuka ebitini. Nekibyabyatala kiti? Nebibeerawo ebiti. Tulina sita mu gogolo taata somesa. Nekibyabyatala? Nekibyabyatala. Gwe nojja wano tolina woolaga. Gwe nojja Misinde nga weegundawo. Anti Misinde otya ng'onkyetisse ku mutwe? Oba oyambadde gogolo ku bigere. Obyambala mu bigere? Oba ng'oteeseeko buno obwayi. Abamu tebateekako bwayi beba abo nga tesobola vaamu beba akabaka abo gwe wali oteekako nga kino eno kikukwata ne kino ne kikukwata ne kino ne kikukwata ng'ebanga bidiko. Bw'ojja najja nalabako abavuga gogolo. Gamba wavuga saagala olugambe nti walabako oyagala kwejja mize egyammwe gye mwako. Navugako. Novuga nojja n'ogwa kasozi bwoli. Ate nze saagwa bali be baagwa. Gwe lwaki tewagwa? Anti nze navuga bulungi mpola mpola bali bajja Misinde. Totulimba Saalongo. Oba tetwaliyo. Baŋŋamba gogolo mu kuyuza empale. Yakuyuzaako k'empale. Wavugako gogolo w'okutuula? Ate nali muvuzeeko. Nze nali muvuzeeko. Yaba atya? Nze njagala mpe wano nga leero byonna Suubi by'omanya at least nina kyentegeddeko n'abo boolaba. Gogolo y'oli oteeka wali ebicupa n'osota n'otuulako gwe nojja nvuuma. Nkulaba. Kivuuma n'ovuuma kuba okoze vuruu. Oba oleeta kidomola bino ebidomola bino n'osota n'ojja vuruu. Walina kidomola alina kicupa? Nze nalina kicupa kakuutuula bibiri. Ye wali wenkana otera wali kati walina nga kilo nga mmeka? Nalina nga kilo oba nalina oba kilo 5. Can it happen? Walina kilo 5 kati bw'obalabalamu olinga mu kilo mmeka? Banaye twenyweze. Okyajjukira ziri 5 ze wali olina naye kati tomanyi kilo z'olina. Weeyongerako bazaakendeera? Wenkula zeeyongerako. Nogejja togejja simanyi wazeeyongerako luddawa. Gejja lubuto lwe lugejja sirabako mubiri nga gugejja. Naawe otulakawo ne weebuuza nti lwaki sige lubuto lwoka lwe lujja? Nali mayi biba biwuka. Lujja we luti. Ngamba lwaki sigejja emmere gendi egendangawa. Oba tolya? Ndya. Oli sowaani ngamme? Nga 2. Atuddeyo eri ebyokulya tojja soboka olina abali banno bangi awo bakulaba ku expo. Mukeera ku makya mu muzikiti mwebase mu muzikiti babongera kapiraawo ne kacaayi. Tumalirizawo nga tugenda gye baatugambye. Ng'olwo mumanyiyo? Ng'olwo tukyajjukirayo. Mwatambuza bigere okuva ku muzikiti ogenda kule? Twalinya booda. Ng'olusa akasente mukalina? Bagamba abayaaye b'omu tawuni babba bannakyalo mwali muzitaddewo ezamu. Maama oli omusajja mukambwe. Alina omuggo gwe ogwo geza omutankuula. Naye omuzibe alaba atya baanaakuba? Oli omusajja ategeera. Yalina akasente ng'alina omuggo nga tosobola namukwatako? Maama nga n'omukwatako okumukwatako ng'oli mukwano gwe naye ng'oli muyayeyaye bw'otyo akukuba omuggo. Togamba bw'otyo bw'ogamba bw'otyo obanga agamba nga ndi muyayeyaye nga nze. Ng'oli muyaye kale ng'oli muyaye akukuba omuggo n'okijjamu enjawulo toddamu. Naye era kati ndaba gweweke yali amukwatako kuba mwali babiri mweka abemanyi mu kibuga. Bannakyalo bafala babiri baabo mu kibuga abakuuliita. Oba gwe wali kagezigezi ng'otambula ovimba?
ne sitambula nvimba. Soko nzijukira ali munakyalo. Wali yambadde empale ki? Sawo kawe njagala. Oba nali nyambadde eri essaati gye batungirako wano n'empale endala. Ate engatto mu bigere wali wansi wali yambadde ki? Ngulo mugenda mami Nakapachu mugenda ku lady ensi yonna ebawulire. Wali yambadde engatto bali mu bigere. Tolimbo wali mu kigere kyogere taata. Wakati ndabo oli mu kagatto kaako ka bbeeyi nnyo. Sijjukira oba nali mu ngatto oba nali mu kigere. Sijjukira. Eriyo dino engaito debeeta bidiko didi. Oba wali mu bidiko. Sijjukira. Amono ida kwedokera bwobona waidu olaba ojjukira piraawo ogana okujjukira ekyali mu kigere. Suubi yogera ddala amazima abantu bamanye nti wayingira Jinja ng'oli mu kigere. Sijja kulimba sikyajjukira. Saalonga agaanyo limba. Mutambula mulinye kaboda kamwe mutuuse ku leediyo. Sawa zaalinga mmeka oba tojjukira? Oba zaalinga 7. Basebo ne bannyabo sheba ya saawa 4 n'omukulu tujja musonyiwamu. Ate yali yakava mu kyalo. Wali olabyeko essaawa we wajjira mu kibuga? Nali ndabyeko guno omusaawa guno ogunaga rawundi wegati n'essaawa ya kibokisi. Nga zibeera luddawo eyo mu byalo? Mu muzikiti. Mu byalo nali sizirabamu. Nga teri ssaawa. Nga muwulira ku nkoko ku makya n'ekookolima kookoliyoko. Ng'omanya bukedde. Zaasulanga wa enkoko ezo ezaakera ng'obba zuukusa? Twalina neighbor. Nga we bukeera kookolyoko ne tuzuukuka. Enkazi yeekookolima? Enkazi? Ate empanga? Empanga nayo. Enkazi empanga n'ensajja zikookolima ez'ennamutumba. Temuleeta kino kye mugamba mbu simanyi enkoko z'ebusoga zitakula zizza maaso. Suubi ezewaabwe bwe zityo bwe zikola. Kati ng'olwo musituka. Nga tusituka. Tufumba kacaayi kaffe. Mu kyalo? Teyabanga sukaali mwali mumufuna. Walako no sukaali w'obuweke bunene obutinitini buno. Bamuyita bade? Caayi sukaali mpeke. Omulabako? Ng'olumu tufumba obugi ne tumuteekamu naye nga buwooma. Nga kiro 10 ya sukaali mpeke bayasende mmeka? Akakuti akaveera ako akatini ako. Si 10? Oba 10? Ogamba ng'ogusawo okugyayo ku dduuka ku nusu 10 ng'olwo mugunywamu ennaku mmeka ogwo gu sukaali mpeke? Nga taata oba agulako 2 oba 3 ne tuteekamu. N'akwekako obumu. Wali obubbyeko n'obunuunako okwo n'okanuuna? Sibba. Ngamba taata n'angulira ne nnuuna. Ng'onuuna abo buba buwooma? Buba buwooma naye nga bukawuliramu katini. Experience bana fino bye tunyumya eri ababeereyo ne bagamba nti firimu bayida eri aba mulembe guno nga tulaba ku kye bayita sukaali mpeke. Omukulu wona ate si mukadde nnyo kitegeeza bikyaliyo mu ggwanga sikyo? Kuba wabeera nga wa myaka 6 kitegeeza gye emyaka nga 6 emabega ekyo gye bikyali ng'okanuuna bwe kati nga kakaayirira. Nga kawomereramu nga sukaali abaamu mungi naye nga akakawulira kabaamu katini. Bagamba nga bulwaza mwe temwabifangako okulwala. Nze nnuunako 2 n'enkya ne nnuunako n'enkya ne nnuunako. Nga kakutiyo kanuunirako ennaku. Tweddira eno ku leediyo yaffe. Mutuuka ku leediyo ani abaaniriza mwatulako ku ntebe kuba kyemmanyi mu kyalo mwatulanga. Walabako ku ntebe zino ez'ebiti mu kyalo gye ziri. Wano eno bateekawo ebiti wano. Wano ne bateekawo bakibokisi kiki. Wano ne bateekawo obulayini nga bwabibaawo nga wano eno waliwo obugulu obw'ebibaawo nga bumutulako mu kyalo. Kati otuuka ku NBS entebe kijje walaba ewasuukirako n'olaba ntebe za bbeeyi ziri. Nalaba n'ensanyuka neŋŋamba ze zino entebe zentalabanga mu nsi ya Mukama. Ezaalagirwa nga zigunda
ng'osobola n'okwevugako n'ogenda wano entebe eyo kuvuga n'ekujja wano n'ekutwala eri ng'osobola ogivuga n'ogitwala wali nosobola ogivuga n'ekuzza. Kati gwe senior pilot abadde avuga gogola ebicupa n'ebidomola otuuse ku ntebe mu kibuga olaba emmotoka nga ne gogolo ne mwerabira olaba emmotoka ey'okuvuga ne mugenda ku leediyo soko nnyumize kyewasanga mu studio mu munda kubanza sigenda nko ku leediyo nasangayo emizindaalo nga za bbeeyi gwe ng'emizindaalo za bbeeyi nga ziri bweziti. Kano kati kokozebwe kati nga zisala ng'ekinyonyi ne zidduka nga ziringa 7 woolaba emizindaalo nga zakula ng'obaako ne wooyogerera bwoti nga wano waliwo ekintu nga kino eno tekibanga kyekino kyennyini kiri kinene kya rawundi wekiti tekiringa kino. Kati mukubirabamu nga akatuka mu studio tewalaba emundu n'ogamba kiki kiri awo tewabitya saalaba mundu kuba ye taata yali awulira biwulire tujja gamba nti taata yabiraba mu nsi ya mukama eno sirabangako mu Uganda mundu okujjako ndaba ku TikTok mundu oba firimu sebo gwe namutumba omanyi ne TikTok gwe yajja sebo nga tolina nakyo olya mu kibuga omanyi ne TikTok muwulira ku ssimu muntu TikTok si muntu kiki TikTok kiki ekyo kaba ka video nga kalimu mundu kuba ngambe mu TikTok mwolabe mundu nga mulimu videos tolabanga ku mundu yaddala mu Uganda eno oyagala zirabako zikola kye mundu ezikuba amasasi oyagala kuba amasasi ndaga just dirabako ogizeewaawo ndizeeyo kati ku leediyo wayogerayo bikigo munnakyalo waffe ovudde namutumba banaye nali ndokopya okulokopya kyeki mu lulimi olufunze nali njogera nnyo nga sirisirika ngulu biki byoyogera kuwa ekyalo oyogera otya mu kibuga shamami Nakapachu yali ayogera ng'omusinga wali ofuyeko ne mbuga wali olokopya ng'osinga ne mami Nakapachu nali musinga mu katini biki byojjukira byewayogera awo ng'otuuse ye era ani yasooka okwogera awo naye ne bakuwaamu kalokopyo waffe katuggaseeko erinnya eddala kalokopyo eyasooka okwogera ye mami netunyamu awo wetwamala biki bye mwafuna obudde obwo nga twafuna ebirabo ne batugulira ebintu ne bangulira bbaaga eyo gyolaba wali ogiweeseeko nga tebannagiggulira kati wategeera otya nti eyo bbaaga obudde obwo oba gwe walaba kikapu nogamba bampadde ekikapu kaweddemu nze nali ndabyeko ebbaaga z'omukyalo ziba zitya ng'osese ziba zakakutiya nkuba ndaba oseka ziba zitya ebbaaga z'omukyalo ebbaaga z'omukyalo ogenda ku dduuka wali n'ogula ntegedde bazigula ku dduuka naye ziba zafaanana zitya nga zino ezaffe kati ng'eri eyebase wali eri ez'omukyalo ez'omukyalo osobola okugula eyo mukyalina mulumba zaali zituukayo naawe oba mubeera ne zino ezakagoye ne basibamu oluwuzi ne lukuyita muno mu bulago bwoti ng'ekibokisi kikuli wano nga obuntu bukuli ng'akale oba kaki akawuzi kakuli wano niwe kati obadde onnimba mbadde neerabidde
kati ebintu ebyo baabibawa mwaddayo olunaku olwo lwennyini mu kyalo ne mubitwala muduulira abanaku b'oku kyalo mwakola ki nedda tetwaddayo mu kyalo mwakola ki mukyala Nakapachu yatutwala ewuwe n'atulambuza n'otuukako ne wa Nakapachu ndowooza ali weesunga olaba ku buyumba obw'essubi bwe waleka ennamutumba wasangayo ki nga n'obuyumba obw'essubi neerabira nadda naye eri mu kyalo gye buli eyo mu kyalo obuyumba obubooto nali mbulabye oidi akabooto kaba katya kabeera katya akabooto akabooto kaba kasubi we kati semberere okubira abantu akabooto kuba tekali awo osonza akabooto kabeera kati kabeera we kati nga kasongovu nga wano waliwo wano nga waliwo akaboolo we kati nga wano kasongovu we kati eno nga waliwo kabanga ssabo essabo limanyi wali olingiddemuko ndiraba bulabi naye tolimba ndiraba bulabi gali mangi tolimba ndiraba bulabi naye si oli mwana wa Katonda labayo ndiraba bulabi naye olimbe ndiraba bulabi naye siyingirangamu kye kibeera mu ssabo simanyi nesu ndiraba bulabi naye siyingirangamu weegomba ogendamu olwaki nedda mulimu ebintu ebintiisa ne muvaamu omwosi basebo ne banyabo omwosi gw'omukka musabo muvaamu omwosi ne muvaamu zino endeku ez'ensaasi zino ne bakuba kakati taata wabimanyi otya nga toyingirangamuko anti nali mbirabyeko nga bazina kadodi yabiraba kadodi omwatuge wa Nakapachu taata yasigala naye wa Nakapachu kuba gwe basaba ne banyabo omukulu ono bwato si bwe yali sitole ye empanvu nnyo naye tuze tufunzafunza olw'obudde naawe obitegeere tugenda gifunza oba oli awo tujja giddamu tuginyumye wonaaba oyagadde ogenda mu comment section ogamba mundetere Suubi kino akinyumyeko sikitegedde omwatuge wa Nakapachu ne dadi naye waali wabeera taata wakuzaalira ddala sawa zino simanyi gyali taata tomanyi gyali ate maama ali ziiru akolayo ki kati gwe sawa za kakano osoma osomerawo sawa zakati somera ku Little Angels Lugazi somero nga lyabakaga Suubi sente taata azijjawa taata yakuweerera mami Nakapachu yakuweerera ku Little Angels liba lya Kisulo oli mu Kisulo sibu njugira na sibu olina mu boda sibu eyo mukyalo obyalinga ye bya boarding kusomera ku essomero ly'omukyalo osoma ng'odda wadde sikoola mu ssomero ly'omukyalo olina n'oluzungu desikoola kati oli kikati oli mu boda oli mu kilasi ki P1 oli mu P1 oli musanyufu okuba nga waddayo okusoma oba bakukaka bukasi ndi musanyufu bw'omala okusoma maaso eyo oyagala kubeera kinga omaze minisita w'ebyobulamu oyagala kuba minisita lwaki minisita oyagala kulya ku nguzi baba minisita balya enguzi oyagala lya ku nguzi basebo wuuno omukulu oyagala kulya ku nguzi ate bagamba okuziiza kusinga nga mmaze okula nga mmaze osoma omuto talya nguzi naye enguzi ozimanyi wali ozimanyi enguzi enguzi sizimanyi njazisomako nga nkuze nga ndi mu P7 oyagala kuba minisita wa byabulamu lwaki kikikokagaza okubeera minisita w'ebyobulamu kube oba gwe oyagala kubeera ekyo njagala kubeera ekyo njawulo ki eriwo wakati w'obulamu bw'obeeramu kati ne bwe wabeerangamu edda njawulo eno ennungi okusinga eri gye nabeerangamu tukuzeeyo oko eri
saagalayo. Lwaki? Saagala banzizeeyo mu kyalo. Oddeyo olime ewammwe. Olime ku bijja empewo zikufuuweko. Nedda. Agala ntule mu nnyumba z'ebisubi. Sabo tokyalirevo ya bisubi. Baako obubaka bweweebaza mami Nakapachu tusiibule obeeko n'obubaka bw'obuulira bato banno abataagala kusoma abalinga ggwe obaide ogenda basabirayo n'essaala nga tuvaana eno. Baako obubaka bweweebaza oba mami Nakapachu. Mami Nakapachu weebale kundabirira. Buli kimu okinkoledde. Era nkwebaza. Kubanga oyambye abantu bangi naye mami Nakapachu nkwebaza onkoledde ebintu bingi. Kati ye mami wo kati gwobeera naye. Eri agaana agataagala kusoma ate okusoma kugenda kuddamu baako obubaka bw'ogagamba. Naye mwe lwaki temwagala kusoma? Tunula mu kamera kanwe n'eriiso bazannya n'okuzannya. Temwagala kusoma naye bajja bakuba. Temwagala kusoma. Mulituuka ekiseera nga ffenna tukuze nga mwe mukyali buto. Atasoma takula. Kayize leero. Ate atasoma taba na bwongo. Taba na magezi. Taata we yasoma. Taata yasoma mu katini. Kireza yalina amagezi. Badde manyina. Kakati njagala otusabire. Yakoma mu P7. Taata. Gwe yagala omuyise. Ate baganda bo balibo baatuukawa bewaleka mu kyalo. Bo Sharon yatuuka mu senior 1 ne bamugjayo. N'agenda n'afumbirwa. Obawulizaako? Ndudde. Tuwetaaga kumanya. Oli musito ojoga. Kati njagala osabira abato bonna essaala osabire foundation Nakapachu foundation ogimanyi? Omanyi ku bintu byetera okukola? Nasooka otunyumizeyo nga bibiri awo tubuli bibiri Nakapachu foundation byekola. Bakola ebizigo bya Pachu. Wamanda bakasikini ate ekirala kye bakola werabidde naye nga n'okuyamba abantu ate kye wasoso beebaza notakijjukira n'okuyamba abantu esobola obujja wanene wotakudde kakati ogenda sabira abantu ogenda sooka obayimbirayo akayimba wamala okukayimba obanga abateekateeka obbasabira essaala then osindika essaala fe tuve waneeno kwata n'akazindaalo ng'oyimba akayimba banyabo omukulu agenda tuyimba oba nyimbe nayimusa ekisooka ffe tulina taabu gwagamba nayimusa bw'oyimba nziremu oba nkikulekera okikube wekka damu aya basi nayimusanga amaaso gange eri Mukama kubanga yamanya ebyange n'okubeera kwange taata kuli mu ggwe weka. nayimusanga amaaso gange eri Mukama kubanga yamanya ebyange byonna okubeera kwange taata kuli mu ggwe weka. nayimusanga amaaso gange eri Mukama kubanga yamanya ebyange n'okubeera kwange taata kuli mu ggwe weka. nayimusanga amaaso gange eri Mukama kubanga yamanya ebyange byonna okubeera kwange taata kuli mu ggwe weka. nayimusanga amaaso gange sindika essaala kyokosabira abaana oba tusoke mami kale tubagatire wamu omulundi tubaveeko lumu aya bagaddegadde ate naagaana gwe mwe. Ayi Mukama saba otuwa obulamu obuwangazi n'ekitiibwa kyo kijje n'obuteeku bwo bujje. Omukulu bw'atyo bw'abadde erinnya lye gwani?
Muwaya Hamidu Suubi. Nsinga kumutegerako lya Suubi. Omukulu bwatu bwakoze olunaku olwaleero tubadde ku expo, tuli ku mutimbagano, tuli ku YouTube, TikTok, Instagram ne Twitter. Yonna bw'ogenda oteekamu expo XPO TV. Emboozi nnyingi zikyajja ate kati ennaku zino tukolaganagako ne Nakapachu Foundation. So gwagala okumanya ebisingawo ku by'abantu abalinga baneeno abalina ebizibu Nakapachu bazaabeererawo, genda ku YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, yonna teekamu Nakapachu Foundation. Subscribing ateekako ekidde ogenda kuba obiraba. Kati nze nkuzigiridde gye biri, togamba mbu neeyagaliza nkuzigiridde. Ne ku expo kola ekyo kyekimu. Enamba yaffe weeri ya WhatsApp in case olina kyagala delivering oba okugerako naffe, enamba yiyo tu inboxing tukwasaganye ensonga. Mbadde omwana soda abe yakutte kamera, mukama abatukuumire. Expo TV to the world.